Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale yonna gy'osinzira okutulaba ku mayengo g'ensi eno yonna aga There is Still Hope Tish TV n'amalala webale kutugoberera. Mukama tukwebaza omukyalo oyo omwami oyo atulaba n'omwana oyo tuganyika mu ndagaano y'omusaayi gwe. Yatusaba omwoyo omutukuvu afuge okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina nnyo ddala. Kale kakati nadde ntabulatabula nengwa ku musumba ono. Musumba bamuyita Ronald Bukenya. Adde alina ensonga ze yabadde amenyaawo nga zirimuko okugumba eri abanaabitegeera abataabitegere era ogenda alabira ddala nga musumba byayogera temuliimu ate mazima wadde. Musumba yabadde agamba oba yabadde alabula. Musumba alabula okubanga mulekeraawo okuwalampa abasumba abalala. Si buli musumba nti bamulumba. Ekyabadde ekigambo kya pasita. Si buli musumba nti bamulumba. Katonda y'alina ebyama by'abasumba abo. Ebyo ebigambo byabadde bya musumba Ronald Bukenya. Simanyi oba yakijje ku sinaaliyo ki naye okusinziira ku bitambula mu maaso oba ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda naddala mu mubiri gwa Kristo ayinza okuba yakidrowinze akijjaawo. Waliwo abawalampa bannaabwe ennaku zino kati bintu bya kibbuli. Bwakabaka obwa Katonda naddala wano mu ggwanga Uganda bya kikono. Bya kikono. Bankukube anaasinza munne ebikono yanaasigala ng'akoze ki ng'ayimiridde. So nebikomekereza nga ate ffe abagoberezi bitulese bituyuzaayuzizaamu nga tetumanyi kituufu wabula nga tugoberera lwakuba oyo musumba wange alina byalwana nina wagira musumba wange amazima nenkola si mazima nengavaako. Njagala sooka owulirize bulungi omusumba Bukenya Ronald oyo ng'asengeka ensonga era ng'alabula mwenna nti mulekeraawo okuba nga mwogera ku ki kubanga ate mwogera ku basumba. Mulekere obbalumba. Naye otaganjula social media eyo n'owewuunya. Osanga nti omulokole ono alina ttiimu eno, omulokole oli alina ttiimu eri. Ababeera mu exchange nga bigambo. Omanyi Sitaani atufuula bize mu by'ekizonto. Tulemerera okukola kye. Ono yalibadde no n'abuulira enjiri n'oli n'abuulira enjiri. Badde awo ate gw'oliwo ate naawe oliwo tulina ekiyindo ate naawe olina agaaso. We waste a lot of time. Ate nekireetera division okuba nga ate emeruka mubiri gwa Kristo. Sooka omuwulize tweyongereyo. Eggwanga lya Uganda nammwe abasumba abali e Kampala mumpulirize bulungi. Bassebo ne bannyabo si buli musumba nti bamulumba. Kigambe neiba tugende. Kireekaane takiwulidde. Ekyakiwulidde kiyingidde bulungi. So mbeegayirira Katonda yayita abasajja n'abateeka mu kibuga ky'e Kampala. Ebigambo biri mu kuyitiŋŋana naye mmwe mbeegayirira mu bigambo ebiyita mwe temukola mutya temwogera kubanga sekureti z'abantu abo Katonda be yayita ebyama byabwe yabirina. Njaga kulira amiina nga ya Yesu. Era gye mukoma okuboogerako gye bongera okukulaakulana. Era gwa amagezi tegakugira nti omuntu gwe mukuŋŋaaniddeko muli mu kukolokota ate yeeyongerayo. Lwaki tozuukuka? Va mu tulo. Osobolera ddala okukola ebibyo nga tolumbye bya mulala. You can succeed n'okola ebibyo nga tolwanye na mulala. Era bw'oba oyagala okumwogerako lwananga nnyo omumanyeeko ekirungi. Kanda kyamukozesa gwe bw'oba onyumya sitole y'omuntu omunyumyeko ekirungi ekibyokola otya okireke.
njagala engalo ziwere 7 ndyoke neyongere bengalo ziwere zikube kati nga za Yesu ogateko n'akalu kuba ngenda kubuulira Mukama yeebazibwe. Yoyo Omusumba Ronald Bukenya mu nsonga ze agamba nti gy'okoma okwogera ku musumba ate mbu ye gy'akoma okukulaakulana. Bw'omusumba oyo gy'okoma oba yabadde awagira ttiimu kiba naye simanyi. Bw'omusumba oyo gy'okoma omuwalampa mbu ye ng'ayongera kulinnya madaala. Ate Musumba yeerabidde nti si buli akulaakulana nti Katonda akirimu. Musumba ekyo wali badde okitegeera. Wali abakulaakulana nga magezi gaabwe oba nga mulabe sitaani. Kati tugambe nti buli gwe bwogerako n'akulaakulana wa Katonda oba Katonda ali ku luuyi lwe. Kyo kibuuzo ekikwaki ekisookera ddala Musumba Ronald kyayinza okuba nga ate atwanukula the still hope agiraba era agibeerako. N'agamba nti oba okootakoota mu gaalumonde okubanga oli omwogerako naye agenda mu maaso takuddamu. Ate ekizibu kye tulina Musumba ekyo kyoyogedde kituufu, naye ekizibu kye tulina nti basumba baffe baafuuse ba bulooga. Yamaba ekigambo bulooga okitegeera nti oli ayimirira eri n'akasuka n'ono n'akola ki n'ono n'aweereza. Naye statement yalibadde ekola nnyo singa ono akasuka oli ng'alinga ataliiwo n'ataddamu. Kyotero kiraba ku Musumba Tom naye bakasuka batya ye abanga atali na mu Uganda abanga atabiwulira ate ng'ayongera kukola ki kugenda mu maaso. Kati n'ekizampa ekola bulungi nnyo okitegeera. Kati bw'ojja kudde n'oyogere underground byonna obyogera okole ki weeyongera mu maaso taddamu. Naye kati bano be tulina abalala aba alinda oba Sunday etuuka ddi service nga oba overnight nga mwenna mukuŋŋaanye eyo neebeera Samoni dakika ngaaga 3 n'asooka abasigamu obukyayi kubanga ebanjiri ya bukyayi si ya Bwakabaka. Osoma Matayo 4 Bayibuli etulaga nti Yesu we yava mu ddungu okukemebwa Sitaani n'atandika obuulira the gospel of peace. Repent for the kingdom of God is thy hand. Yali ya mirembe enjiri ya kutabagana ya kumenyeka mu mitima ya kwenenya ya kudda eri Katonda. Naye kati obuzibu bwe tulina nti ffe abasumba be tulina ennaku zino enjiri gye balina ya kwawulayawula. Wafuna chansi y'okugenda ku leediyo n'asojjooli wafuna okitegeera buli omu ka chansi kaafuna okwogera eri abantu be mu kifo ky'obbabuya Kristo. Nsonga lwaki Yesu yajja na bino ebigamba maaso mu nsi byaga kudda kwe oli nga naye atandika oyo aliwo atyo era aliwo ati era aliwo ati noli n'agamba oho oyo ayogera aliwo ati era ABCD. You see? Nti obwo budde ne bufiira awo ate tesi budde bwokka nti division hatred enjiri esiga obukyayi tojja sanga ekiruyi ke okitegedde nga tekikwataganirako ddala n'ekiruyi S mbwanangu naye ng'ate ffenna mbu tusinza omuntu omu. So eyo statement nnungi. Ekyokubiri mbu kyoteekeddwa okukola mu kifo ky'okuwalampa Musumba biki mbu mwogereko ebirungi mwogereko ebirungi byereere ebibi bireke. Then this is a good point kubanga bwe tutandika ffenna abali kuno teri mulungi 100 ku 100 naawe andaba teweesidiya
oyina side naawe nga yinza okuba nga gweko gyemanyi naye nga nvundu. Kati bwe tunaddawo buli omu anoonye munne weakest point, buli omu anoonye munne wa waakoze ddate oba we yakola ddate, then tuba tuva ku mulamwa. Kyagambye nti nze kasita naakulabamu ekirungi ekyokka, okwagala gy'oli kugenda kujja, okwagala kwange gy'oli ngenda kukwagala. Okitegedde? Ngenda kwagala. Wenna akwagala, Katonda ajja kunsobozesa okuba nga nyimirira naawe oba okuba nga ate nsaba naawe. Ekyo kye ssaagala oba kye nkulabamu ekitali kirungi kigende. Okitegeera? Kola birungi muntu mwogereko birungi byokka, ebibi bireke. Ane muganda wange statement omuntu ayinza okukolera ebirungi 99 naye newabeerawo olunaku bambi n'atakola nga obadde osuubira, bino byonna n'obyerabira byonna. Example ennyangu yeeno, oyinza okuba oli mu ddwaliro nga emyaka ng'esatu emabega waliyo nga olina oba walina ki oba ne bakola n'operation n'oddengo, naye kati linnyo lyokka ne likutwala mu ddwaliro ne weerabira oga Mukama ondese nfe, guno omutwe nga gunnuma, luno olubuto nga luntabukidde. Okitegeera? Ne weerabira nti waliwo kye yali akoze ekinene, naye otandika omulabira mu category nti takufaako, Katonda oba akutte. Okwagala eri Katonda ne kukendeera nga you don't care what comes next. Naye nti singa oba otunula gamba guno era wadde omusujja gunnuma wadde mpulira bubi naye era Mukama agenda kumponya. Eyamponya kiri. Okitegeera? So that means you have appreciated. Ate Katonda talina bad side. Lwakuba nti ffe abalaba impatience biki byonna ne bifuuka nga bad side ye naye nga titalina. Okitegedde? Ekintu kyokusatu kyayogeddeko agambye you can do your own things without attacking anyone. Nti osobola gwe okola ky'okola. Kakati kawuula mubi, kawuula waati, kawuula gwe kola ekikyo kiri kireke. Kola ekikyo nga kiyinza okuzibula amaaso abali mu kawuula ne bategeera nti kawuula mubi, naye ng'ate tolumbye, tovumye. Do your best. Waliwo kase kentera okwogera kagamba nti do your best but don't do to be the best. Tolafubaana kubanga gwasinga, kola ekisinga. Of course wonookola ekisinga ojja kuba nga gwakoze ki? Gwasinze. So nobaka bubadde bubwo nange osoma ekitabo kya Numbers 12 onyiri olusooka paka ku lwokubiri. Tulaba wano Miriam ne Aaron baali batabukidde Moses. Katusomeyo. Musa and Aaron began to talk against Moses because of his Jushatite wife, for he had married a Jushasite. He has the Lord spoken only through Moses? They asked. Haven't he also spoken through us? And the Lord had this. So Musa agenda n'awasa omukuusi nga Mukama yakigaana. Kati ba Alooni ne batabuka ne Miriam. Kati gwe ekyo ky'okoze ogudde nova mu kugwa wabula ali n'enkona n'enywa. Ne boogera buli kimu. Mukama ng'awulira ki ekyaddako. Nsoma kyadde akugamba nti yogera ebirungi
kuba ebibi tebigenda yamba. Wenakwata ebibi muganda wange ntandika obyogerako biyinza obutabaako kye bigasa, naye bwe naakulabamu ebirungi bye wankolera, bwe naakulabamu positivity yonna, kijja kundeetera okwagala, kijja kundeetera okusabira, kijja kundeetera okusembera w'oli okumanya ate ebisinga nawo. Naye kati kifo ekizibu kye tulina, ebirungi byonna abantu nga ekyaddala abantu batukoledde, naye muntu oluusi bitugwa tebiraza oba oluusi naakolayo ensobi emu, Mukama Katonda biri byonna kasukeeri. Toyagala na kumanya, n'osooka omucojja, n'osooka omulumaaluma, n'osooka oyogera buli kimu, ebiwanvu n'ebimpi, ebikikinike n'ebitali byonna. So bwe yabadde Musumba Ronald ate nga yakulabudde, simanyi oba gweoyizeewo ki naddala ku nsonga ezo ze tubadde ate atwogera. Okkaanya naye oba ate tokkaanya naye? Ye oba okkaanya naye ate kiki ky'oyinza okuba nga ate naawe oyongerako mu guno omulamwa ate nisobola okuba nga ate kigasa abalala. Gamba Yesu, nkwebaza olw'obulamu bwange, mbukuwa olwaleero, era omulokozi era mukama wabo, yatwala n'akamwa kange nti ndokose okuyita mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina nnyo ddala. Kale ndooza ka nitolemuko katono wekomawo n'omulamwa gwe njagala tukwateko wano ate tusobole okuba nga tuyongerayo. Mbagaliza emisana emirungi. Misana mirungi oba mbagaliza olunaku olulungi, obudde bunaatusoboza tuyinza okumawo aye nsobola okuba nga tutemaatema ensonga zino. Kankomewo. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 075 31 14 47 oba ku 076 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.